kati Gaza aya sawa yokungula Gaza agala ajje bakungule baki babiri okishegera nti kati ye akozesa ekyo alien skin kyateekawo ye kyakola ki ti amazo tegera nti kati abalabe ba alien skin be nofula mikwano gyange kishegera but ngate ekyo genda ku NUP nze sikiwagira ogenda ku NUP lwansonga Gaza akyali muyimbi muto esawa eno kimukola nti kimuwa abawagizi naye abawagizi ba buli side obeetaaga osobola okubeera nga alien skin ngolaga nti oli side oyagala nnyo Bobi era oli side ya NUP naye nga togenda nnyo ku kitebe kulaga nti oli so into politics. Don't affiliate yourself so much into nti abantu be NUP bamanyi bakyuka mangu kyekyamazima okola ensobi ne bakukyukira bwe bakyukira alien skin olwokuba ayitagenda nako ku NUP yalina ebibuzo ebyokubabuuza mwandi mundabyeko kamocha najjako mu studio yamwe nenkola irayo liyimba oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda obuwumbi bubiri n'obukadde bibiri zabbibwa mu maka g'omukyala omuwanika w'ekibiina kya NRM nga zasangibwa mu nnyumba ye ne zibbibwa. Sente zino waliwo omuvubuka amanyiddwa nga Ivan Lukungu bagamba nti alina emyaka 25 yagombeddwamu obwala anti y'omu ku baali mu bunyaguluzi buno wabula obuwumbi buno bubiri we bwabbibwa n'obukadde bibiri ayagenda maaso n'okubanga agulako emmotoka ya Hariya Kawundo n'akolako ekiriro ky'emmere oba kyoyinza okuyita restaurant n'akolerako omukyala bizinensi mu mbeera emu oba endala n'agulako ettaka era mukadde ke kamu n'agenda maaso n'okuba nti agulako n'ennyumba mu mbeera eyo. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya lyange agaliwo ye YouTube channel nga sinabakuwa mugenyi wange njagala kutegeeza ku ssomero ya Agape Christian School tugamba nti muleete abaana akaddeko okudda ku masomero ke kano mulete abaana lino lisangibwa Bwama kulye Katebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka highway osobola ogenda maaso okuba nti obasanga tugamba nti osasula emitwalo 65 zokka aye school fees somero lya Kisulo nursery paka P7 osobola ogenda maaso n'okuba nga obatuukirira ku 0772 86 44 77 enamba eyo erine ku WhatsApp ate ng'omusingi gwe guliko gwa ddiini mukwano gwange owange omaze otwala omwana ku ssomero akabakadde kakulowoozaako kulambula nnyaffe Uganda si wano wokka wabula ne bweru wa Uganda naye ani agenda okuyambamu ekyo be banaffe aba Nebo Tours and Travel bagamba nti bajja kuyambako okukulambuza wonna bakola hotel booking basobola okugobera ku bya ticket ku bya visa ku bya passport n'ebintu byonna ebikwatagana n'okutambula wano mu Kampala osobola basanga ku New Pioneer Mall room number PH42 oba bakoneko ku 0701 158887 enamba eyo ne ku WhatsApp kweri. Mukulu gweni naye aye Xegawa Junior ajja babuuzaako ebigambo tubigambe. Mugamba mutya abatulaba ya January abatutatya final amaze nakolaki nagwako mujja kwesunga mbu amaze nagwako nga February kyaleeta kigenda bakirala mwewane katulinde ya kale mukulu gweni naye Xegawa Junior atujja kudivinga straight mu nsonga ezigenda maaso kubanga zitambula mu ggwanga atwalabe mwana mulenzi amanyiddwa nga Wabuyu Geresom oba goyinza okuyita gravity omutujju ng'ebigambo byalina bikawanga omususa eri principal his excellence Bobi Wine olw'ensonga ngesinga okumutabula ze ssente ze bagobako ezo eza federation ze bagenda maaso n'okubanga bagamba nti zigenda kujja mu ensako y'abayimbi ezibalirwamu buwumbi 13 mu layini eyo namulabe nga si musanyufu agamba nti Bobi Wine naye talina kyakoze mu buufu obwo nti bw'abagamba nti bo abayimbi bagenda kulya kiruddu nti sente zino zijja kutuuka okuba nti zibalirwamu okuba nga zisobola ozimba eddwaliro nga kiruddu agamba nti ne Bobi Wine agende azimbe y'akalwaliro eggomba then at least wajja okuba nga atuukagana ne level etandika okuleeta argument efaananako bwetyo. What's your take? Gravity yawadde opinion ye naye mu ndaba y'ebintu entuufu nja giraba nga stunt. To gravity ali mu stunt.
Gravity ali mukogera ku kintu ekyayogerwa Kyagulanyi akyogera na kusoma zali 12 oba 13 December wakitawo omwezi nga gumu n'ekitundu ewa emabega ne bajja buli omu na opinion ye n'akulembera yennyini abakulembera mu federation najja n'akola ki n'atu opinions in fact yatandika ne tukigawo tumanya nti buli tumaze ofuna opinion ya buli muntu olw'ensonga nti wabanga omukulembeze wa federation atuwadde opinion kigeza opinion yamwe nga federation gye mukola ki gye mulina ne tukivaako kati after Gravity nga ebisa yandiyagadde yajja akyogereko n'okuba yakibala nti akakaseera abakyogerako tekyandimukoledde lwansonga omwaka gwali guggwako takyana nnyo kyabalamu ogwo omwaka nti ana kyakola ki kyayagalamu n'abala nti kaninde wali eri January wona abaawo ekibeerawo kyenjo ovaayo nkole ki njogereko kati agenza aba January aggwako temuli kire kyasobola kukola ki kwogerako n'ayita munnamawulire n'amugamba kati njagala ojja ombuze ku Bobi Wine Munamoyo namugana ate Bobi Wine yakoze kyayogedde nti niba yakyogera myezi ebiranga gwe kireete nze nkole ki ntandikirawo kyobanga nti yebeera ki eba stand nti after akufulumya ennyimba ze nga alaba zijja tezikola ki tezitambula yasooka n'afulumyawo omwaka nga mu November n'ayita Muna ne Lugaana awo nga guggwako n'aleeta oluyimba oyita twakuza mpaka ne lukola ki ne Lugaana then nadamu n'aleeta olulala kuwulira bubi ne munani ne Mudra agenza wano lukola ki luganye telulinga telutambula nga yadde akola ki alwagala n'amanya nti music alabika tasobola tambula nga tekuli mawulire segera funaawo amawulire gooteekawo osobola otrendingirako then osobola okukola ki otambulizaako music naye ng'omuntu omwangu gosobola okukolerako amawulire ye Bobi Wine ye mwangu wona amwogerako olwokuba yali relevant abawagizi bayinza okukola ki okuddiza then awo ogenda fuuka relevant okitegeera nti luli eri emabega Gravity yalumbanga twamulaba ng'alumbanga Kamiliyoni ng'alumba Bebekulu naye ndowooza agenza kisoza nti abo newo balumba tebakyakola nnyo makulu nga kulumba ani nga kulumba Bobi Wine kyova kati n'agamba wenteekawo kino eno nakwadde kyayita nja kizza nkizimbireko story kyova ngamba nti eyebeera ki ebeera stand jo olwokubi nade ndi ku barometer nga ndaba show minisita Kasolo n'ajja n'agamba nti Bobi Wine alina omutima ogutayagaliza tayagala muntu amusinga kyova olaba abayimbi abo bonna bagenda bamukyukira n'abaali bamwagira bagenda bamukola ki bamuvaamu n'atuwa Eddy Kenzo n'agamba kane Gravity bwakyo kitegeera naye nengamba nti bano abayimbi babeere banywevu basazeewo okwogera ku Bobi Wine okumulumba mu ngeri yonna gye bakola ki gye baagala babeere banywevu nti baleme tukane waggulu beekwase nti Kyagulanyi takola ki tayagaliza bagumeewo nakyo nti woba osazeewo n'okola ki n'omuluma nti abayimbi bonna abasinza olumba Bobi Wine bw'obabuuza abagamba nti Bobi Wine tayagaliza tayagala muntu amusinga obabuuza nti Bobi Wine yali akwogeddeko ki oba yali akulumbye mu ngeri ki teryaginina nti case study ya Eddy Kenzo kanjete nti baga nti tayagaliza Eddy Kenzo kiva yamukyukira ninga Eddy Kenzo agamba nze kyanyiza yali blue tick tegeera nti Gravity tuyinza okuba tulanga nakasanga Bobi Wine ayogera ku Gravity tegeera nti Bobi ennyini bavaayo ne bawa opinions zaabwe zitabayambi naye ate batuuka mu kuwa opinions ate ne boogera ebintu ebitasaana nti Gravity yatusana agamba n'ogamba nti lwaki tagenda ebusaabalawo wennyini atuzimbirawo ki eddwaliro tegeera kuba yagambye busaabala yagaye posi yadegama tuwe Busaabala beach mu kifo ky'okulirayo amayirungi n'ebyennyanja tuseewo eddwaliro nja kusonda there are so many private hospitals naawe zimbayo limu eggombo oba ekyaddondo kuba akasente akawera okakoze mu bannayuganda okuddiza guba mwoyo that was Gravity for you tegeera nti ebiseera ebisinga bw'ayogera kino kyayogedde ekibanga nti tunakiwa nti awadde opinion ye n'alaba nga tetukiwadde nnyo makulu anoonyeza ddala kiri kyasobola okwogera ekitalina nnyo ekitakola sense naye aba kyano tekikola sense naye akimanyi kyekisobola sparkinga abantu ne banziramu ne baleeta opinions zaabwe kitegeera nti twawulirako omulala omuyimbi omu era ng'atugamba nti Bobi Wine atunda amaka ge magere tulyoke tutegere nti ali muki mu struggle kitegeera tibajja bakola statement ezo zitalina sense naye nga bakitegedde nti bwe ngikola egenda sparking abantu bawa opinions zaabwe naye ajja ntekola ki temega sense nti Kyagulanyi gundi gyenjagala Busaabala gyenjogerako yagifuna tana kujja muki mu byabufuzi ebyobugagga byetwogerako ebimu byalina ebisinga obungi yabikola tanaba kujja muki mu byabufuzi nti n'ebiseera byasinga Kyagulanyi okujja ng'ayogera ku bayimbi aboogerako nga industry n'ayogera kako level yakwogera ku personal basis nti ayogere ku muntu personally amukolesha naye ate bo bajja tebaagala kwogera ku kiki kyakiikirira bo baagala bagende personal
Oshegera lwansonga akimanyi wanaja nalumbanga nagamba nti nga NUP nagamba nti kanumbe nga NUP nga Kyagulanyi kyakika NUP akimanyi mwe mwatakinga tebagenda talina wagenda kwagamba nti Bobi Wine yasendesa abantu ne bakola ki ne banumba bajja mugamba walumbye bantu ba NUP kati bo already ajja nawa opinion ye Kyagulanyi najja nawa opinion nga music industry ate bo muyimbi waba amuddiza nayagala ajje ku personal level yata atanke muatanga nga umuntu vola batuka nagenda ne properties nagamba atwe beach atwe nyumbo kigera naye nga ate Kyagulanyi mukwogera teyajja nayogera ku properties z'abayimbi inti ya gravity olina kalina egundi gyozimbo kigera nti obezo sente wazikola ki ezo sente twaki tuzikozesa okunyaba abachi abana Uganda yayogeranga ajja nayogeranga ku sente zeggwanga ezo mu omusolo nti buli weziraga atunulawo ng'omukulembeza ng'omuntu ayagala okulembezebwa eggwanga nti kazibe sente zigenda mu state house ezijjiwa mu budget era akuwa akola ki ajja n'akunya agamba nti ezo sente bwezi nyingi oba zikola ki tezisaana ne zino ezigenda mu music industry n'agamba nti zineno sente zino music industry yeetaaga kuyamba bweti teyeetaaga sente zineno kitegera nti neziba zigenze mu buli ministry kitegera ng'omuntu ayagala okulembezebwa nga ajja n'azikuba mu ttooki kati ate baneno bakyerabira bone bajja ne bamulumba ku personal level kati ngoyinza loza nti oba Bobi Wine yabadde avayo yavuddeyo n'alumba gravity ngo omuntu naye nga ate yakoze talinawe yamwogererako ekitegeera nti ekyo kye bakola kikyebeerabira nti muli aba boogera owulyanga abalina ku mutima kibana nti kana akasajja twagala tulage nti naffe tusobola okukata ng'okitegeera nti Bobi Wine yalinga yafuuka nti kyekyokupimirako ky'amaanyi g'abayimbi ye benchmark nti buli yimbi kwayagala opimira amaanyi ge ekitegeera buli muyimbi ayagala okulaga nti nina amaanyi nange ayagala apimire ku Bobi Wine ekitegeera nti buli omu okutuuka okulaga nti ndi ku level ya waggulu nnyo nsobola okubeera ow'amaanyi nsobola oyimirira n'enkaluba ayagala alagire ku Bobi Wine kyekyo nti ovala nti nsiiba ngamba nti eba efuuse ki you want to say wabaddewo nnyo obuzibu nti abayimbi balemereddwa okwawula Kyagulanyi mwami Kyagulanyi Robert wa NUP ne Bobi Wine wa Firebase buli wayogera ekintu ng'akyogedde ku political level nga actually ng'alina ku kitebe kya NUP ekyebyobufuzi ate bo bakiteeka ku personal level ya Bobi Wine gwe tumanyi owaaki ne bajja ne bamulumba ng'omuntu nga Bochegera naye ne wakuba nti abantu baleka bagenze bakitegeera kyemanyi kigenda tukanga tekyabakolera nnyo nti wali emabega kyalinga tulowooza nti omuntu azze kulumba Bobi Wine nti alina ensonga emukoleze ki naye kati bagenze bakitegeera nti oba onoonya mawulire era ongera kwesanga ebiseera ebisinga kati abantu abadde basinga ngo defendinga nnyo Kyagulanyi ku social media nga tebakyakuwa nnyo budde bamanya nti ono alina kyakola ki kyogera laba nga buli asinga okujja bamugamba otemuwa budde ate nga guno mwaka gwakatandika gravity siyakoze eki tugenda laba n'abalala abachajja nti after nga buli agezaako okutenda ongendo ngalaba nga tetambula nga amanya nino gattirako amawulire already twali twakava mu keesi ya Juliana yali atadde oluyimba najja mu mawulire ekyo ne kiggwa kitegera kati ne tuyingira mu yoono era tujja kuba tujja nga twaliyo omulala okitegeera nti abayimbi bona alaba bonna abana abafunye endongo ng'endongo yaabwe batambulira bulungi tojja balaba mu ebyo tegeera bajja kubeera focused ku ki nti olw'okuba Africa America alina endongo oyinza obutamulaba nnyo mu ebyo tegera oli mimi gw'onalaba ng'akola ki bw'onalaba ng'akola kaloka city oba abayimbi ba swings nga balina endongo tojja balaba mu ebyo baneeno bankolera ku mawulire entambulira ku mawulire nti omwaka gwa gravity nga guli omwaka bwe yali akaaba era ne tulowooza nti kyakaaba kyaddala kumbe yali ayisaawo ki nti ayagala trending njagala mbeere mawulire ne wano ogenda mulaba nga ayisawo ennaku ajja kugamba nina press conference tiga kiwunzike amaladde eri agambye bannenze omuzannyo gwa industry nagutegeera industry n'engeri gy'ogikola ki gy'ogitambuza naye ng'ekyo tekyetaagisa nnyo okubeera mu ki ti muzannyo gwa industry buli muntu yenna asobola okukikola ki okikola ekyo okitegeera kivala nti nze waliwe naladde nakanaga nti yafuuse ki stunt nti abayimbi kati bakikozeseza nti ki ti buli Bobi Wine statement gy'ajjova nga yakole ng'oli agamba naye ate kati ate nze ensolo gikozesa n'empitawo nolwa nange ensolo gikozesa n'enkola ki n'empitawo kitegeera kyekyo. Don't you think the artists are feeling like Bobi Wine is becoming an obstacle to what they are after nti balina ekintu kyabwe cause nekenzo wamulaba ba artists bano Bobi Wine bamutya nnyo nti omugati gwayinza okuguba kuba n'agubasuuza tasobola Bobi Wine si obstacle lwansonga gavumenti yaffe ebiseera ebisinga Bobi Wine ebintu byonna byazze ng'ayogera tebabiwuliriza
abyogera kituufu nga oba bituufu oba bikyamu nine babikola ki ne babirekawo tingojjeko sente zokka zino ez'abayimbi ezigenda mu zayogeddeko ne sente zonna ffe ezibadde zijja nga azoogerako ezibadde zisaasaanyizibwa mu bukyamu zimaze ne zigenda gye ziraga okitegeera nti bw'avaayo n'agamba nti sente za state house nnyingi nnyo ezo sente ziba zisusse obulungi ennyingi nnyo okuba nti state house yokka ekozesa sente nnyingi tekizigana kukola ki kugendayo kitegeera bw'avaayo n'agamba nti oba ba ministers we batibawe bomusala mungi biki tekibagana kukola ki kati tekikoloza nti zino sente okuba zigenda mu bayimbi n'azoogerako kigenda zigana okukola ki okufuluma era zijja sigala zikola ki naye ate ye tekigenda mugana zikuba muto kikulaga bannayuganda ki kituufu nti ye kino abalowooza nti olwokuba kale gavumenti tewuliriza yinza obutabibuuza aba ayagala abayimbi bo bakole kibalumirirwemu nti alowooza nti abayimbi bakonekitinga nnyo ne society okusinga gavumenti nti omuyimbi asobola okufiiringa owulira obulumi omanyi waliwo omuyimbi omuto bamuyita Omega 256 yali mu federation yeyo yayimba this year yalumbako Kyagulanyi ng'ayogedde ku ekyo ekintu ng'ayogedde ku kyabayimbi nti bali babeggars after nga government evuddeyo neeyisa ssente n'avaayo n'agamba ekintu Kyagulanyi kyayogera kyali kiki kituufu nti fe abaagenda okukima corporate kati ate basooka ne batuwa ssente zino eno tugenda kuddamu tubanje corporate oshegera nti kyekyo nti afiringa nti abayimbi muli connected ku society musobola laba ebintu ebyo oshegera kyovula bamwe abasobola okukola okuboogerako nabo bakiraba nti Bobi Wine tasobola balinyira mu ssente ezo bizigenda kukola ki zigenda kujja zino balina zikola ki ne kati kano kagesti abakozesanga katuuti tufunireko amawulire tutambulireko tutrendingireko bwe kityo tewali nnyo ku nsonga eno nina points bbiri nga tetunnagivaako point number 1 bw'oyogera ku ky'abayimbi nti the connection nti kale awo nja kuddawo tusooke tugende wa Dr. Hilderman ojjukira bulungi Hilderman yakiikirira ku side eyo mu shadow cabinet and all that ebintu bya entertainment ebyo yabikwasaganya era etteeka yaliwomamu omutwe erya copyright Hilderman yavaayo emabegaawo n'agamba nti asaba kusonyiwa oba mu mbeeremu oba endala yawa Bobi Wine information oba eyali half-baked information tugambe Hilderman ku side ye yalaba ng'akasente kasaanidde okuvaayo kaweebwe abantu bano yavaayo neyetuna ye okwetondawe kwali nti Kyagulanyi numbers figures yayogera mu sente zaali nnyingi okusinziira ku sente zaali zigenda okukola ki okujja n'avaayo n'akikola ki n'atereeza nti bannange nze figures nawa omukulembeze zaali ki zaali nkyamu tezaali bwezityo kitegeera Hilderman newankubadde nti kale ali mu NUP naye alina endowooza ye ng'omuntu kitegeera gye sitasobola kukola ki nsobola ogiwakanya ye ng'alina endowooza ye ntuufu oba nsobola ogiwakanya oba nsobola ogikola ki ogitwala point ya Kyagulanyi tevaawo ye oba figures yayogera zaali nnyingi oba zaali ntono point yali emu nti abayimbi ofuna sente tezikola ki tekiyamba industry kitegeera nti unoona agamba nti sente zikola kizeetaagisa nga totuwadde sente zigenda leeta kizibu ki bye mwatugamba okujjawo awo ba totuwadde ensonga lwaki sente zikola ki zeetaagisa bw'otugamba nti sente ezo zaali zeetaagisa naye nga temunafuna copyright temunatandika kumanya music mugenda mutya sente okitegeera ffe tuba tuddayo kweri point ya Kyagulanyi amagezi ge yawa abayimbi bayinza kojja batya mu bizibu bayinza kufuna batya ne batandika okubalirwamu amakulu bayinza kubeera batya nga tebalinga babeggars kitegeera nti kyeyeetonda yali mutuufu nti ayinza okuba yawa Kyagulanyi figures eki enkyamu naye era still kisigala kigamba nti sente zaali zigenda kukola ki kujja singa jja nagamba nti neetonda nti nagambye Kyagulanyi nti sente zigenda kujja naye tezi sente zigenda kukola ki Hilderman yalaga let the money come he's very okay with it wadde nga ate president we yagamba no esente tezigenda kukola ki kubanga point ya Kyagulanyi eri ku kimu nti sente zinene zigenda actually kiri kimu nti abayimbi bonna abasinga otugamba nti sente zijje tebatuwa zigenda kujjawo ziti ebizibu byabwe kitegeera mwagala mbalirira nti omuyimbi akugamba sente zino we zijja tugenda ziteeka mu sako abayimbi batandika okukola ki naye ate mission ya federation yonna mu ntandikwa yonna okujja tugamba batugamba yali yakulaba omuyimbi corporate ejetya abayimbi tutandika okufuna sente mu nnyimba zaffe ennyimba tezikola ki tezivaamu sente kitegeera kati deni sako gyolesa abayimbi beewole sente zo baziteekewa
bazinvesting mu music atavaamu ssente kitegeera nti zino ssente zonna tebanatumenyeramu kulaga gungwa nti bazituwadde naye zigenda yamba zitya omwana w'eggulu zigenda yamba mtu omuyimbi ali embale zigenda mtu omuyimbi ali embale okitegeera bo bali waneno wakati we bati abali mu ssente balowooza be bayimbi b'eggwanga bokka okitegeera nti gwe yosako gyoyagala okuleetawo gwe kyogamba ogenda tukakasa otya nti ddala omuyimbi ali eggulu agenda kujja afune ssente mu eyo sako Shagera tibye bizibu buli omwatu gamba sente zigenda kujja nte batunyonyola bizibu by'abayimbi ng'eggwanga lyonna lwansonga sente ezibu wa music industry nga yonna si akakundi bwe kati aka federation nti mu federation weeri naye si bayimbi bonna nti bwakola ki mwebali kitegeera kati so ezibanga sente zigenda yamba akakundi bwe kati ziba tezigenda kukola ki kuyamba kyovola nti oli asigala agamba nti mwe muli ba beggars just mugenda kukola ki kuyisawo buyisa byammwe kitegeera corporate totulaze sente zigenda kuyamba tyo okujja okuleta corporate kitegeera singa yabadde corporate nga gyetukola ki kubanga kwabe nga yali side ki kabe nga yali side ki yali asembe kya corporate okukola ki okujja okuyita buli omu yali akyagala kabe nga ali mu federation kabe nga yetali mu lwansonga kyali kikola ki ne kasa ki olaba nga ekya sente kirimu okusika omugwa kigeza waliwo side eraba nti waliwo abatagenda ganyula mu sente ezo kyekiri ekyakomyawo omega olwokuba omega avambalala ye muli yakirambwo ng'obwe nti abemba tuyinza obutaka mulimu abayimbi abato tega mulimu abayimbi abato abatagenda kukola ki abatamanyiddwa bolooza nti gibakola ki gye bali bayinza obutaganyula mu ezo sente kyekyo kale nga point yange gye nabadde ndeeta luli yabadde bweti ogambye nti nno Kyagulanyi akimanyi bulungi nti abayimbi bano baconnectinga ne society so beetaagibwa mu mbeera emu bayindala okwenyigira mu kyonna Gravity omuntu jagamba nti we muba mugamba nti abayimbi tulina okwenyigira mu struggle Bobi Wine ffe totuyame because that byade bigambo byengagamba nti Bobi Wine wabagamba nti tulina okwenyigira mu struggle no gitambuza ffe nga tatambuza byaffe what is his argument actually kiriwe ki ensobi ya Kyagulanyi gyalina eri bweti kwe kulowooza nti buli muyimbi bw'amala okukola ssente oba n'amala ofuna ssente ekiba kiddiridde ku lumirwa abawagizi bakoze eki bamuwagidde kitegeera ye olw'okuba kye yakola nti yayimba after egyo emyaka gyonna nga bamusapootinze n'atuuka n'aba bulungi naye n'atunula emabega abawagizi bamuwagira bali batya n'addayo emabega n'agamba naye newankubadde nze ndi bulungi naye ate abazze bampagira waliwo ebikola ki ebiganye ebibanyigiriza yalowooza buli muyimbi walina okubeera kitegeera saaba n'abayimbi abalala si bagenda okukola ki bo bano abayimbi kiri nti nze wenfuna ssente oba nenfuna abawagizi abo nabbakozesa nga capital nfune ssente mu gavumenti oba gavumenti emmanye nti ndi muyimbi waki w'amaanyi okitegeera kati yensobi gy'alina ye gyakola ki gyalowooza okitegeera kumbe bano abayimbi baffe bo banfuna ssente newafuna ssente n'agala asigala ng'akyanoonya wa wensigadde nga nkola ki nga nfunira bino eby'okubaga olowooza nti olaba ebinnya mu nguudo ogenda byogerako olowooze n'omuyimbi agenda byogerako by'omuyimbi avuga Range Rover tewulira binnya okitegeera avuga haliya tewulira binnya okitegeera gwe olw'okuba olaba amalwaliro amabimba oveeyo googereko y'omuyimbi alina ssente zisobola omutwala mu ddwaliro ery'ebbeeyi tajja mmanyi ebyo okitegeera kati yensobi yokka gyakola ki gy'alina kati ye Gravity wavayo n'agamba nti Kyagulanyi ayagala bagende mu struggle ye nga tavuze kinki tababeereddewo kitegeera babayimbi baali bamubeereddewo ddi kitegeera nti Kyagulanyi ye kuva ku ntandika nga joininga ebyobufuzi yavayo n'atulaga nti agenda lwanira abantu ba bulijjo okitegeera naye abayimbi bamusapootingirawa okujja okuleka okujjanga omukozesa obukozesa okwefula nti bali naye ne bamala nga baagala gavumenti ebalabe nga olaba Ronald Mayinja nti kangende embeere ne Kyagulanyi gavumenti endaba enkole ki kitegeera kyeyo kyokka kye basobodde okukola ki nga olaba nti Eddie Kenzo yabeera ne Bobi Wine n'akolaga nti aye naye gavumenti yamala omukola ki n'emulaba nti ono nno asobola okuba n'amaanyi sayidi ze eza Kyagulanyi n'emuyita kitegeera kyeyo kyokka kye basobodde omukola ki kati gwe oyagala ayiseemu ebyammwe naye nga akoze eki ekisooka abayimbi bennyini balinga abateyagaliza mu kifo ky'okubeera nti bagambye gavumenti banaye gavumenti tusabayo mutuweeyo omuntu ng'ava mu music industry typically nga MP wa music industry ajja akiikirira abantu buli omu waatuuka mu gavumenti buli omu ayaayana kufunayo ssente kitegeera naye baagala Kyagulanyi ave kwogerera abantu ebizibu ebiruma ekkalamojja eggulu embalala ewa ayiseewo ebyabwe naye nga bo bennyini bonnyini tebakola ki naye ate buli waavayo n'aboogerera n'ateekayo eddoboozi yawe mu gavumenti kino kye kyetaagisa bo bennyini ate be bajja ne beekola ki
ne bamuddamu ne bakulaga nti ekifo ky'oluganda tetukikola ki tetukyagala nti wavayo n'agamba nedda gavumenti kyetwetaaga si ssente wabula twetaaga strategy mututeerewo emitendero muyimbi mwasobola okuba ng'akolera ssente mutuwe etteeka lya corporate mu ngeri bweti ne bweti yakibagamba bo bennyini be baavaayo bwe yavayo n'abagamba mugende mukwatagane ne Hildamani nga MP yeewaddeyo nti asobola okukola ki kubanga obagamba nti tanakyabakoledde MP Hildamani ali presentinga NUP muki mu parliament ali presenting abayimbi niye bwavayo n'agamba nti abayimbi mukwatagane ne Hildamani bo bennyini ne bagaana tunoonye oshegera naye ate mwagala kati mwagala bibagirewo mu ngeri ki nga ne wagezaako okukozesa eddoboozi lye kubanga Kyagulanyi engeri gyayogeramu eri gavumenti ng'ayogera ebizibu by'abantu yengeri yemu gyakozesa n'ayogera ne gavumenti eri ebizibu by'abayimbi naye ate bennyini abayimbi be bavaayo bennyini ne bamulumba nga bwolaba nti bw'avaayo n'ayogera ebizibu by'Abannayuganda emu era wali Abannayuganda abamu abavaayo ne bakola ki ne bagaana ne bakuba nti Abannayuganda bangi mulimu babasigala bagamba ffe tujja yimirira naye naye ate abayimbi abasinga bona bagamba first of all ekisooka abamu batiitiizi okitegeera abamu just bo balina muli buli ego oli ng'afiiringa nti yalina okuba omunene oli ng'afiiringa nti oyo kyali takideservinga okitegeera bwe wali obuzibu kati omubuuza nti obadde oyagala ayiseewo atya abakwatireko atya nga yabase MP Mulamba ali presenting amawokota si bayimbi yamubakwasa n'agamba oyo ali presenting ebirowoozo by'abayimbi nemwe bennyini mukola ki ne mugaano kitegeera kyekyo okay thank you analabeko mwana mulenzi afiki Gaza mabegako abadde mu mutalo ne munne but afterwards namulabyeko ku kitebe ng'atuuse era n'agenda maaso n'okuba nti afuna ka big up k'omukulu awo ne ba having a light moment n'ebiringa ebyo Fik Gaza yakavaayo and all that era atandika butandisi career oba tugenda tutandika butandisi mufuna kino Fik Gaza kigattako oba tekimuteeke mu controversy nti waliwo abaside emu abajja okugamba nedda ssebo embeera eyo do you think kimukolera oba tekijja mukolera nga sinabatuka ku ekyo ndowooza nti erinnya lya Fik Gaza ligenda lifuuka erinene okusinga n'ennyimba ze kitegeera erinnya lya Fik Gaza enjoga gyeri I think nti kubanga bw'otwogera Fik Gaza ayinza okuba n'oluyimba lumu olw'amaanyi banana naye ndowooza erinnya lye ligenda lifuuka erinene okusinga ki first of all kyenjagala okugamba bannange bannamawulire oba n'abantu ba analyst bonna nga abakulu baludde mu industry n'emyaka 2 balekerawo okubeera biased ku bintu ebimu bye bataliimu bwe twalabye olutalo lwa Fik Gaza ne Alien Skin baalwana ng'eyo gavumenti egaali yaabwe nze ndaba analyst bangi nga bajja bakivumirira nti ekintu ekyo kibi kye bakola kintu ekyo kijja vaamu obuzibu naddala abo abaludde mu industry kitegeera nti essaawa eno kibi nnyo bakyogerako naye abo bennyini abasinga okukyogerako be basupportinganga eggaali za Bobi Wine bebekulu ezaalinga zeerumbanga okitegeera anti abo abayimbi bafuuka banene naye ebyo bye babafuula abanene bye babakuliyetinga eyo big firi okitegeera byabakuliyetinga era ezo story tujja tuziwulira nti eggaali ya Bobi Wine yalindako bebekulu ku mulyango e Nakivubo okitegeera era abo bonnyini nga bajja era buli ggaali yabanga n'omwogezi waayo essaawa eno aboogezi ababanga aboogezi b'eggaali ezo essaawa eno kati bakiyita ekibi okitegeera so ebyo ebintu byafuula abo abayimbi abaki abanene nti zino essaawa balina buulira baana abo bakikutte batya webanga egaali zaabwe zeerumbye naye babaleke nti eno ye space yaabwe bo bennyini byo bajja batugamba nti industry ebowa giri emyaka gyaffe industry yali ki kati ate omusayo omupya guzze guteeka mu industry ebbugumu ate bwe mutulaga nti essaawa eno kibi nnyo naye ate ku generation mwe kyali kirungi okitegeera kitegeeza abaana baba bazze nga bali mu creating ekyabwe mubaleke bakuliyetinga ekyabwe bakuliyetinga fan bases ezaki ez'enjawulo Alien Skin akuliyetinga fan base eyiye ne Fik Gaza akuliyetinga fan base eyiye nga bakikola ki kubanga eno story tulinga eringa yali ebaddewo nti Fik Gaza akeera nga bali ne Alien Skin mu fangoni Fik Gaza n'akeera ne bafuna obutakkanya n'avaayo the same way nga bebekulu ne Bobi Wine mu fire base bebekulu n'avaayo era bali kukola ki okubagana ne gaine zikola ki ne zisanganga abaliyo ne basaane baddeyo n'abayo ne bakola ki nga wekiri ku Fik Gaza nani ne Alien Skin ne kati ate abaliwo emyaka 2 essaawa yabakinyumirwa kati sano batugamba kibi nnyo mujja kwetta naye bali tebetta era baafuuka b'amaanyi mpaka nakati bayita abayimbi abanene lwaki temuleka ne bana abaana ne bazimba ligase yaabwe nga bakola ki mu ngeri yaabwe nti essaawa eno kikoledde Fik Gaza kitegeera nti
erinnya lye olwokuba liriko amawulire mangi n'engeri gyazza kizimbamu oyinza olowooza awuddewo mu industry naye ng'akyali yakajja tannaweza mwaka ti alien skin naye yennyini kimukolera nti erinnya lye litambulire nnyo mu controversies bwe zityo tyazze zitambulira ku stories naye waba talinawo oluyimba eri erinnya lye lisigala likola ki litambula naye kati ate banene batuleetedde okulowooza nti kibi nnyo okitegeera nti yeba space y'abaana bagireke batambuze industry ekola ekinga bwe bagyagala nti industry yaffe edde emabega ebowa lwa nsonga ebintu baagala industry bagitwale nga bayimbi ba gospel bwe baagala okulowooza nti bana ebintu by'entalo tebyetaga mu industry tweyagalize kitegeera kyoba industry eba ebowa okitegeera nti abagospa batambulira awo munnange nze Levickson ne Exodus ne Gabintate fena okitegeera toli balaba mu ebyo bano abaana bayimbi ba raga kitegeera bayimbi ba raga bayimbi ba dansolo eyo omuziki gutambulira ku beef ogwo okitegeera kitegeera nti buli omu asiiba awaana buli gaali nti mpaka nakatukyawulira nti gundi yalina eggaali nkambwe kamiliyoni ng'eggaali ye weeyingira awantu eya bobwani weeyingira awantu simanyi bobwani yalinanga baasi ng'ejjuddemu abaana naye nga bwe bakusalako naye nga bonna bawaana biwaane nti byabafuula banene bano abaana tubaleke nabo bakuliyetinga kyebakola ki yes kati bwenza kweri point ya Figaza meeting Bobi okugenda ate nga mukadde kano atandika butandisi tekimuleetere okubeera compromised mu mbeera emu oba endala actually Figaza olwokuba nti akyali muyimbi muto ali mukozesa ayagala kukozesa ali muzanya guno muzanyo ng'ayagala tambulira mu nsobi za alien skin zakola okitegeera ti Figaza ne alien skin bayinza okuba balina character yemu naye Figaza ayagala kweyawula ku character ya alien skin lwansonga akiraba nti otambulira mu nsobi za alien skin zakola kyekiyinza omuyisaawo atya ayagala beera opposite ya alien skin okitegeera naye ng'ate bonna baali muntu ogwo y'omu kitegeeza balina characters ezibagatta kati Figaza nakira nti alien skin azze ayisaamu abannamawulire amaaso kati ye Figaza nakolaga nti agenda beera nnyo wa mukwano eri bannamawulire era agenda bba waki ekitiibwa ti alien skin waba avoola media houses ye Figaza agenda beera waki ye wampisa eri media houses nga tali anule yayagala beera kino kira nti kyekiyinza omukola ki omuyisaawo nti ensobi ono zazaakola zemba nkozesa mbeera owaki kyovula erinnya oliwulira nga likola kiyinza okuba nga teririiko nnyo nnyimba nnyingi naye erinnya oliwulira nga likola ki litambula nti alien skin waba alina obuzibu n'abantu b'NUP nze kati kanjikozese nga chance ŋŋendeyo then abanga ye already agenza otandika okuyimba nga n'abawagizi abakola ki abalina nti akibaze nti already abawagizi b'ensolo okufunayo capital weebali kitegeera nti ayinza okuba agendayo sirwa kuba nti oba yali abaagala oba abawagira naye yakitegeere awo wali capital yagenze kukwata masanyalaze kutapinga mu ayagala afune abawagizi abaki nti ayinza okuba kiringa nti alien skin yamalo saawa yasaawa olubimbi lwonna buli kimu n'akyeza kati ye Figaza saawa y'okukungula Figaza agala ajje bakungule baki babiri okitegeera nti kati ye akozesa ekyo alien skin kyeyateekawo ye kyakola ki ti amaze otegeera nti kati abalabe ba alien skin bennofuula mikwano gyange kitegeera but ng'ate ekyogenda ku NUP nze sikiwagira ogenda ku NUP lwansonga Figaza akyali muyimbi muto essaawa eno kimukolera nti kimuwa abawagizi naye abawagizi ba buli sayidi obeetaaga osobola okubeera nga alien skin ng'olaga nti oli sayidi oyagala nnyo Bobi era oli sayidi ya NUP naye nga togenda nnyo ku kitebe kulaga nti oli so into politics don't affiliate yourself so much nti abantu b'NUP obamanyi bakyuka mangu kyekyamazima okola ensobi ne bakukyukira bwe bakyukira alien skin olw'okuba yali tagendako ku NUP yalina ebibuuzo eby'okubabuuza mwandi mundabyeko ekamwokya najjako mu studio yamwe nenkolerayo oluyimba naye ekifaananyi ne Bobi Wine kitegeera nti nga kituufu abawagira naye nga wagenda kusha abawagira then naakola ebintu bye kitegeera kati Figaza bw'okiraga nti oli nnyo nabo oba natuuka ne bakukyukira ogenda babuuza ki kitegeera bagenda kubeera baddembe okugamba nti fe abaakuleeta taba bakuwadde amaanyi lwansonga obeera ku kitebe gy'obeera okitegeera abakulembeza ba NUP bweyagala weekubize n'abakiki ebifaananyi nti osobola bawagira ne bakuwa obuwagizi naye nga togenzeyo yajjako ku stage ng'ayambadde ekyambalo kwenkuuka kyonna kya red olw'okuba alina pressure olw'okuba Figaza ayagala
ali olwokuba nti abifinga alien skin ayagala okubeera ku top waggulu okitegeera kati kimuleetedde okuba nti nina okubeera okwalaga nti mbalimu nnyo abantu b'ennyupi nja babeererawo mu ngeri ki naye ng'ate sino essaawa kikyali so ale Figures akyali muyimbi muto akyetaaga ennyo abawagizi n'abangi kitegeera abataliiko sayidi ki nti weetaaga obeere n'abawagizi ababonga ki ng'omuntu nga newoona abanga okoze eki ng'okyuse bagenda kukola ki naye kati zino essaawa obeera mu bantu b'ennyupi okimanyi bulungi abantu b'ennyupi bawagizi bakyagulanyi the moment wobeera agenesi Kyagulanyi tebagenda kuki tebagenda kukikkiriza okitegeera kati ate omala okulaga nnyo nti oli nnyo wa NUP bw'onaakyuka oyinza obutafuna nnyo bakudefending nga ku alien skin lwaki bano abandi ku defendinze nawe baakulaba nti ate kati nga olaba nti aba NRM baatuka ne badefendinga alien skin lwaki lwansonga nti tebaamulaba nnyo wa Bobi Wine newankwadde yamuwagira naye teyabeeranga nnyo mu biki mu bintu ebyo kati Figures ojjatuka nga ate ne bano aba NRM abandize ne bakuyirawo omubiri nayo nga balaba ate go bintu bibaddemu nnyo wakati bagamba beera n'abantu bo okitegeera naye olwokuba alien skin alina ebibuuzo ebyokubuuza baalinga omuntu aswagana omusajja mutuufu tetumulabangako kamwokya abadde abawagana tebamuteekangako wadde ettaffaali lyonna tebamuwangayo wadde olimba wadde mu studio yaabwe okitegeera naye kati kijja kuba kizibu Figures okyogera kijja kuba kizibu bo wakati nti n'ebyambalo ku stage okola ki olw'okuba oyagala enduulu y'abawagizi baneeno olwokuba oyagala trending ennyo kitegeera kiyinza okukuleetera okubeerako yosa naye ng'obadde osobola okukizannya nga togenzeeyo ng'olaga nti obawagira naye nga togenzeeyo kitegeera yengeri gyenkikola ki gyenkitunuuliramu ekitegeera nti Figures aba alina okikyusaamuuko de n'ekirala amawulire gano gokotambulira ku mawulire tekiyinza okukola naye kiyinza obutakola nnyo bbanga ddene omuntu gwa bifinga alien skin muntu atambulidde ku mawulire naye nga amawulire ago agaleeteramu endongo okitegeera awabadde nga amawulire ku nkomerero yago ng'ateekawo endongo nga wabaawo endongo okitegeera nti ajja atambula ennyo ku mawulire naye amawulire ganeeno geetagamu endongo nzijukira ebiseera alien skin mwe yajjira I used to do stories about him nga yakajja alien skin one time produced 15 songs in 1 month buli lunaku every after one day alien skin yalinga afulumya oluyimba every after one day ekyo nkijjukirako omwezi mulamba omusajja yafulumizamu ennyimba 15 actually nti kyamuyamba nti alien skin okuba nti yafulumyeza ennyimba kumukumu bw'afuna saga ya Palaso kyamwanguyira oteekayo show lwansonga waliwo music gw'osobola ogamba nti tugenda tulaba show ya alien skin ennyimba zakola ki zaaliwo kubanga Biden nali mpuliriza nnyo nani stop za alien skin naye nga alina ennyimba nga 40 songs okitegeera ennyimba zalinga 40 songs okitegeera kitegeeza Figures mu zino saga zonna mu mawulire gonna alina okusigala ng'erinnya liritambulirako n'endongo kitegeera ng'okusinga okulaba ng'otrendinga ku TikTok nga abantu bakwogerako tulina singa kukulaba nga bakola challenges ennyimba zo okitegeera awo tujja mmanya nti omusajja okola ki kubanga omuntu gw'obifinga naye afulumya ennyimba non-stop nya naye recover gyakoze ennyimba kitegeeza awo olina okuba ng'ofulumya ennyimba bw'onaatambulira kuka ku mawulire lwansonga nti alien skin okuba nti amawulire gatambuliddeko n'ennyimba oyinza olowooza amaze mu industry emyaka nga 5 naye nga wa mwaka ki wa mwaka gumu nti singa naawe singa otuuka kaseera kali Figures n'ofunawo chance ng'ofunyeewo amawulire agasobola okukozesa show osobola okukola show lwansonga oba naaba n'ennyimba nnya tezijja kukola show teri promoter agenda kutwala ku gundi gana amawulire gasobola obeerawo naye tegavaamu ssente sente zezikola nti ebintu ebizimu ebisinza okuyamba alien skin osigala ng'akyatambula sente nti olw'okuba abadde n'ennyimba nnyingi afunye bookings nnyingi nekimuleetera okuba ne sente asobola okuba ng'akyatambula okuba ng'akyalina abo abaana abasobola omuyirawo omubiri abaana ababeera ku ggaali ezo zonna ziba sente kyegera naye abaana banajjeewuwo ng'otambulira ku mawulire naye nga tewali ndongo enjala egenda baluma so as we are getting to wind up ekisembayo Figures alien skin bateyo oba si bato kale olutalo oba beef eyo olowooza eyina ekintu ekiri productive ekiyinza ogifulumamu erina for some good time erina singa side zonna
zinaaba zisobola zibeera creative actually musically nti singa abazanyanga zino bonna kibakola Figaza ne Alien Skin okitegeera nti singa baplayinga kadi zaabwe bulungi ne bakola ebintu byabwe ne babeera mu mawulire naye nga ku nkomero y'amawulire muvaamu endongo kitegeera industry ebejja kukola ki nti omwaka oguwedde industry ebaddemu kebbugumu lwaki mubaddemu controversy za Alien Skins abadde ataddewo amawulire agengeri gy'adatambulizaamu amawulire ne music n'akola music kitegeeza singa kino eno story gundi yaabwe eno evaamu okubeera ne babeera creative tujja sigala tukyafunamu endongo naye nga n'amawulire gasigala gakola ki gatambula kitegeera lwansonga music yatambula n'amawulire amawulire gokka tegasobola atambula nga tekuli music naye ekinaba nga side emu singa Figaza agezaako olowooza nti agenda atambulira ku mawulire gokka eno side ya Alien Skin nebeera ng'etambuza amawulire ne music batejja kuba ng'eyeekubidde bajja tuka batandika okulaba nga Figaza yeesiba obwesibi kwa Alien Skin omunoonyezaako ki amawulire kitegeeza okubatolinga naye okulaga nti muli ku level yeemu naawe olina okuba nga ofulumya endongo okitegeera nti wekituuka nga essaawa ya bato etuuse nga amawulire ebigambo bato y'ebigambo eweddewo then tuba tudda ku bato ya ndongo nti tulabe nti Figaza kati alina luneeno ne Alien Skin alina luneeno kitegeera nti wetwatuka ebiseera bya Bobi Wine Bebe Cool baatambulanga n'amawulire naye nga n'endongo ono wafulumya nanga nono ateeke ono wafulumya nayo nakola ki awo kiba kigenda beera productive naye gaba amawulire gokka kiba tekigenda tuyamba lwansonga era kijja mmaliza tewali ki nga waba tewali ndongo amawulire tegaleeta ssente kitegeera ojja kukola interviews bayoyogera ebigambo bingi nono ayogera ebigambo bingi naye nga tewali ndongo ssente waba tewakola ki eba tegenda beera productive nti n'omuntu neyotuuka mu myaka 3 maaso nagamba twagalayo bato y'endongo ya Alien Skin ne Figaza naye nga ate side emu teri ndongo eba tesobola beera bato teruba lutalo lwaki lwa bigambo kati twagala lutalo lwa muziki nti ebigambo bibeerewo n'omuziki gukole ki gutambule wamu n'ebigambo kyekyo. Thank you so much. Mbadde n'omukulu Xegawa Junior ng'agenda maaso n'okuba nti atematemamuko ensonga mulabirizi wa nsonga eza industry eya music si ye yokka afulumamuko n'ebya politics abirabira ddala mu mbeera emu bayindala. Olunaku olwaleero tubadde ku Sula Motors ankugamba nti esangibwa Makinde akasitoyita ku kalenda okkiriramu olusalamu bwoti waliwo amafuta ga Africa Oil opposite we wali Sula Motors ku nsonga zonna ezikwatagana n'ebyemmotoka oyagala kugula motoka oyagala kukolera ku mpapulayize emmotoka oyagala kuleeta motoka kugattirako kufuna ndala obagattako ssente funa ndala byonna bagenda maaso okuba nti babikolako abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwoli mukwano gwange liking a video eno or Rokia yabadde ku camera. Thank you so much.